Kadama Affiridewo Second ku Kisaawe Enteebe oluvannyuma lw'abantu abaze okumunona ku Kisaawe Enteebe okumutegeeza nti nno bagenda kubanga munnange baziika omwana we olw'okubanga afudde. Munnange kineno kibadde kyekango ky'amaanyi nnyo ku Kisaawe Enteebe, abantu ne beerolera biki ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ono omwana omuwala, wabula ng'ate abamu ku Kisaawe munnange tebamatidde nangeri bano bantu gye babikiddemu mu kyalo ono. Akatambi kaneeno nsuubira mwenna mukalabye kafuluma wiiki ewedde omukyala eyali avudde ku kyeyo okutuukira mu kyekango ennyo eky'amaanyi ekyamuleetera okuzirikawo mu ddakiika olw'ekyekango n'entiisa eyali egudde mu bulamu bwe. Wabula ng'ate yenze Sheila Adita Nsimba mbajjukiza nti woba subscribinze kijja kubanga kitukolera bulungi nnyo nti jangu subscribinge otwegatteko okwate ku kadaako buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo omwagalwa, ate era bw'oba nga olayikinze videos kijja kubanga kitukola bulungi, tokoma kulikinga wabula no commentinga tumanye ki kyolowooza ku videos ze tuba tutaddeyo. Wabula ng'ate era wemba nzize n'amawulire agakwatagana ku baganda baffe abakola e Bulaaya, teekako na updates zonna eziba zigudde mu maaso mu bulamu bw'abantu. Kakati nno sigenda kwerabira Honorable Ssegirinya Muhammad wavuddeyo mu Parliament n'agamba nedda nabagamba dda nti nno bakwinzi bange bakadama babeere nga bongerebwa omusaala mu bunambiro nnyo, teekako n'obbawa obukuumi. Ekintu ekyo nakyogerako nali nkitegeeza yadde nali nsibiddwa namalo kiyisa n'ensibwa naye tekigenda kunva mu bwongo olw'ensonga abaana baneno bakola kyamaanyi nnyo kinene nnyo okugatta ku ggwanga. So nsaba abaana baneno babeere nga bongezebwa omusaala mu bunambiro nnyo n'obukuumi bubeere nga bubaweebwa, wabula nga sinaba kweyongera na updates munnange gwa subscribinze oba njogerera bwereere. Subscribinga, kwata ku kadaako, commentinga ate era ne videos zilikinge munnange obeere nga onyumirwa channel. Katugendeko mu katambi k'omwana muwala ate era tubeere nga tukomawo ne updates eziddako twekomireko. Bamukima Sister, when do you go to take away? What do you know? You escort her. Do you know what you do? Escort her with the luggage to the corner there, T junction there. At least there, they cannot. No, the policemen are there also. That is uncontrollable. That is uncontrollable. That is obutakawa. What you do chikusikako ne chikuyitirako. Tayinza obutakawa. Naye adamu linda n'atuuka ewaka. Adamu linda n'atuuka ewaka. Wakati era abadde ajja kugenda ewaka. Adamu linda bulungi n'atuuka ewaka. Yafudde jjombo. Afudde leero. Olabye kinyabo. Era mugumu tekitero kyawe akabeera yajjawo kama bwati nakyakola kwera omwana enda n'omusajja nayimirira abaana Mbitiso sada. Danaku. Mbitiso sada. Toka babena mugumu bakunone wano toka dakika abiri mwenye nazala kamunange yabusobedde yemwenye nazeta baba bakola baba abana mbabuzizaako kuma Leno ya mubikide yakoze omubi abadde asirika bananga abadde asirika muganange bamupulidde akisisa naye enjogera gyayogedde engamba waliwo ekikyamu nze nnoonyereza mukwano gwamunenya engamba kambuuza omulala nembuuza mulamu wange omanyi baasamu nti omwana we yafudde tugenda kusirika ate baggo balina loosi ze mbonaabona ze ndabirira ze nkola ntya yafudde
Era bamulamu wanga omuntu for sure nga muganda otosobola kimugamba nze nkubuli wanze bamulamu banyiisa ate omuntu nobalanga atambudde oba kilomita mmeka ddala ddala akakatambwe mwenna mwakalaba wabula olw'okuba nti ffe tubawa updates ku biki ebigenda mu maaso tusazeewo ate era nako tubeere nga tukwogerako munange tukateekawo eri mwenna abali bakasubwa bw'oba oliawo nga tewakalaba yeno chance gy'ofunye nti nno kushila channel tubeera nga ebintu nga we biti tubikomyawo gwe kyolina okukola eva tubakabirira nti subscribing ku Shila Adita page waneeno ku channel yaffe eya YouTube obeere nga togenda kwejjusa wabula nga ateranga bweri enkola nga bwe tuli ku nsonga z'abakadaama nsazewo okuleeta Mr. Update ono nno nga tumuyita taata w'abakadaama omwami w'abakadaama omwogerezi w'abakadaama bba w'abakadaama mukwano gw'abakadaama mama w'abakadaama kojja w'abakadaama byonna nga woyina okubiyita munnange naye avuddeyo ne yeenyiga mu lutabaalo jjukira era y'omwami omwono nga tebannaba musiba era nga tannaba kutandika kubanga yeenyiga mu bintu by'obufuzi yali era munnange nga essira alitadde ku baana abakola e Bulaaya era ng'agamba ngenda kufiirawo infiirewo okutuuka nga eddembe ly'abankuba kyeyo munnange tulitadde mu nkola era n'agamba abaana banene tubeetaaga nnyo katugambe nti nno emmwanyi mu ggwanga Uganda lyatusala pamba zatusala pamba jatusala emmwanyi ne zitusala simusimu n'atusala kotoni n'atusala buli kimu ekyamaguzi ne kitusala ebyokulya ne bitusala ng'amatooke lumonde n'ebintu ebirala tetusobola bifulumya bitwala mu ggwanga ddala kubanga n'omusolo ogubiriko mungi ddala ate obusente tufuna butono kakati bakadama kyekyamaguzi kye tuyina nti abaana baffe bava ewaffe ne bagenda ne basala amasaŋŋanzira ne tubatundanga byamaguzi tubadde tusaba baweebwe obukuumi ne ssente ezibaweebwa zongerebwe ddala babeere nga bafunamu nnyo kubanga munnange amaanyi bateekamu maji atera nga bakola nnyo ye lwaki mwogerera nga ye kennyini asobola okweyogerera era nsuubira nammwe kimwagala muleke yeeyogerere kale Mr. Update jangu otubuulire kikyosaawo Parliament muyimirire n'abaana abali mu nsi za Buwarabu ku nsonga eno mbeegayiridde abaana bafuna kitono naye ate akasente ke bafuna katoolwako tebereza omwana afuna emitwalo 7-8 ne batoolako emitwalo 3 walo ne gituukaana enkola si ya bwenkanya mbeegayiride ne sikwegayira mwenna Parliament muyimirire nange ku nsonga eno ekirungi ababaka nabalobinze ate ababaka baffe abanuupu mukimanyi bali ku mulamwa tebagenda balekerera mu nsonga eno bange Mr. Update eyo ensonga ogenda giretanga matter of national importance tugikuyambeko tulabenga abaana baffe basobola okubeera nga tebatulugunyizibwa kubanga ffe tuli tiimu mmwe era njagala nga we muli wano mwenna buli omu nkwegayiridde tegeza muno nti Mr. Update ya joininga TikTok mukikoleko ekyo tulabenga tuweze namba ya wano gye twagala y'abaana abafollowinga Mr. Update nga baba w'ensonga immediately nzija ne tugikwasaganya ekyokubiri bambasada abali mu nsi Sharija abali mu nsi Saudi Arabia abali e Dubai bambasada abali mu Arabic countries temuyambye baana abaana be bajja okuwemba seba bonaabona bubonyi twetaaga Parliament eyogere ku nsonga y'abambassadors ambassador tasobola kukola togenda ku embassy naye abasajja bali batudde butuzi mu entebe zeetooloola omwana bw'afuna ekizibu tebamuyamba ekyo kinnuma bambassador enkola gye mukola mu sintuufu munansonyiwa mu bannaye Mr. Update munansonyiwa bambasada temuyamba baana omwana najjanga afunye ekizibu ambasada abeera mu ntebe yeetooloola ssebo n'anyeenya akagattaati omwana ali eri abona bambasada lwaki twetaaga tuweereze bambasada nga basoose ne bafuna induction nga ambasada asomeseddwa omulimu gw'agenda okukola ne bambasada abaana baffe bajjeeyo abaana babonaabona bubonyi temubayamba kati ng'oyo omwana gwe nnunudde Nakirijja Amina yasoose ku embase ya Saudi Arabia Embassy ya Saudi Arabia ne mugamba fe tukolere ki geno nonya agent we yakuleeta kanu imagine ng'ambasada bwayogera genda olabe omwana namugamba ne bagenda kunzita ngenda kufa nyamba
paka omwana we yaddukidde ewa Mr. Update. Mr. Update ensonga nenjikolako nenwana ku nsonga kakati we tuogerera omwana tunatero tuka ku airport wali okumukimira ngena mubaterako mu mulabe nakirija Amina abanyonyolo otawulwe nalwanye ne baba nga ayagala okubeera nga mutuusaako ogwobulisa maanyi. Can you imagine? Mazima kana mkulu mwana munaku yoyo Mr. Update mwena ababadde tebammanyi njogera ku Honorable munange Ssegirinya Muhammadi munange avuddemu omwasi mu parliament wabakubaganyiza nabeera nga ayogera ku nsonga z'okubanga munange muyongebwa omusala katulowooze era tukkirize nti ku luno ekintu kyateeseza parliament egenda kukikkiriza mu bunambiro ekintu kino kibeere nga kikolwa kubanga munange naffe kyetulinze tukola nnyo tetuwummula obusente butono batutulugunya olumu n'okutusasula tebatusasula abaana bali mu makomera abalala barepingiddwa abalala battiddwa ensigo bazitunze n'ozitunda ebyo byonna bikyagenda mu maaso era nga twetaaga obuyambi obwenkomeredde ebintu bino either bikome oba bigibwewo either bateekewo obukuumi oba ekintu kinene bakijjewo for better or to better Ugandans lives kubanga munange naffe obulamu bwaffe tubwagala twajja okukola nga tuyina bye twetaaga naye ate oba okubyetaaga olina kuyita mu kufa kukesesebwa mu kufa munange tulabanga ekitakola makulu so yoyo Honorable Ssegirinya Muhammadi wabula ngateera ngenda kubanga imbaleetera akatambi k'omwana muwala bawe gwe yagobya mu bufumbo n'amugamba munange gwe sikyakwetaaga genda onemye omukazi abeera ku kyeyo nga todda waka obeera ontamye omukazi buli dakiika yes twagala sente ne buli dakiika hani kanyongereyo contract hani nyongeddeyo omwaka hani omwezi hani emyezi hani wiiki hani olunaku munnange ontamye sigalirayo ddala eyo woba owulira nti nekyeyo kyekikusingira kasita onyirira onoofuna abasajja abajja munnange mu layini yo gwe gye weetaaga sigenda kukusobola munnange genda katugende ku mwaka akatambi nako tukalaba atera tukomewo kikulume Isa si mutabaniwo kikulume kada mukunja Samira ne kati ne Isa si mutabaniwo Shirole otaka mama Sirinze bulungi mukwano siri bulungi mukwano mba mukaba osituke okole ekikutwala mu maaso Ibra waba ya moving on ojja funa omusajja anaakutegeera mu butawooma bwo ate era omusajja waba akyayo omuntu ayogera bingi ebikuluma tagenda kwogera birungi nga mwekyaye batukyawa dda mitima mimenyefu Ashitegeera kama amabeera sitrongo twakabiranga mata gayise bwe gaba gayise Ibrahim musajja yekke yali akutuuka nti bamukupimako Ashitegeera hamuleke nze omusajja muyina abaana babiri namuleka ndi ku kyeyo nkola kyogamba Ibra akyalina kyakugattako oyo gwokera n'okaabira ne weemalako ne weerumya omutwe enki ogenda keera kola oli mu kukaaba bintu bya kisiru lekawo ddaka maama sitrongo Sara bane kukyokero mugezeko okubuulira Kadama munnammwe yeetereze kankubuulireko olina lako oli ku kyeyo senga olwobadde Uganda Ibula naawe ate nkunenya bw'oba omukazi wamuzaalamu omwana leka muswazanga ku live z'aba abeerako beera muntu mukulu lwaki yabanjogera okwogera maani mubimalirize wane no tubasunga ono omukazi maama w'abaana bo n'oyo gw'ogamba gw'oyagala essaawa eno kati okabira Ibula ati alina ensonga lwaki ankaabira oba okitegeera oba gwe tolina gwali okaabidde alina ensonga lwaki ankaabira gwe shira yimuka otambula omusajja agambye takwagala ojja funa abanaakumalamu value nti owooma ati kati naye alina byogera ebyo ebigambo byani agambye bulwera ngenda mukyala namwe mwetereze gwe senga yeggwe bakulekawo emyaka okumala emyaka esatu bakulekawo omukazi agenda bwe agenda ekyo kyoyogera kituufu naye ate tolina kwogeramu otyo nga muli ku live kitegeeza ki
ati size nakola video yakola video okitegera mukuye olaba Ibula nze sinenyeza Ibula wabula ndi mukunenya kati shira gwe nenya omusajja waba muvinze on nawe moving on oyina wano bangi abakulaba ojja kunoonyamu omusajja nga we wanoonya Ibula otambule lwaki okabira omusajja ate gwa muleetera n'okuvuma buli wooliraga omusajja olulumi agenda mmanya toyina valu toyina kiddako alaba nti omwesiba ku buli omukaaleko shira weetaaga olinga ebyo by'okaaba nze nabikaaba nga ndi nakawere wa myezi 2 obadde ki kibawe ekyokuyiga mwena bakadama mugala ne mulekawo ffe ne mutuleka Uganda mwe mulowooza tuba tulina kukola Ibula tetunnakusalira musango nze Ibula sinnamusalira ku musango era bwe nzize sinnayogera ku Ibula wabula nze omusango nguzza ku shira lwaki okaaba n'otuuka n'okweswaza waneno mu bantu ffe abantu tuli basunzi si buli akusekera nti abamulino Munnange updates z'olwaleero bwe zityo bwe zigenze obutambi obwo bwonna bwentaddewo endowooza mu bulabi bulungi nnyo ne bubwekkaanya wabula tetukoma ku kuteekawo obutambi tuba twagala bumwe be tuteereddeyo obutambi mutulage okusiima kwammwe nga mulayikinga mukomentinga awo nno mutulaga ki kye mulowooza teekako otuwabula teekako n'okutubulira ebyo bye tubadde tetumanyi teekako n'otutumirako n'otwagaliza munnange twongere okubanga tuteekayo obutambi wabula ng'ate subscribinga oleme kusubwa kintu kyonna akadde tokeerabira kagenda kuyambako nti video ze tuteekayo gw'osookera ddala okuziraba gwe wenna nga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba ku channel yange eno nkusaba togiyitako kubanga tuteekayo ebirungi bingi nnyo bye tutayagala muntu yenna yenna abeere ng'asubwa sobeera omu ku abo abatalina kusubwa bintu bye tuteeka ku channel yaffe nga otwegattako osubscribinge olikinge okomentinge you can share to anyone or anybody omugambe muno aje atwegatteko munange shira yadomodde dda ekya shira kyeyadomose dda shira yataddeyo dda obutambi bw'oyina okwetaaga nga gwe omwana omuwala oba omwana omulenzi bannange mundeke emberekereze ate era tukole akatambi akalala akemugenda okuba nga munyumirwa ate era mubeere nga muyigamu nnyo naddala abaana ab'obuwala oba abakyala see you later kusaba munange twekuumireko see you in my next video.